Ku nsi kuno teri atasobola ssaba buyambi. Ekyo kyo weekiri era nsobola ossaba obuyambi yinza ani kyogamba neemalirira ekyo teri yeemalirira ku nsi. Mumanyi yayimbanga ne gundi ono mumanyi oba ogenda Ronnie Bantan bwe bayimbanga. Yes, I know Proper very well, my good friend. Proper ndudde ebbanga simulaba. Simanyi awo Proper aba alimba alimba mpozi nga yagadde kudda buzzi. Proper asaba buyambi obwaki nyumba buli kimu nga yagala efaanana etya ayina mukasulamu kalaisinya ajje ewange mweru. Yes, tell him to come to me. Okay. Yes. Ani gogamba jejo. Dr. Proper je. Baba talina wasula. Mana ready. Omuwa wasobola okupowako nayiyo obulamu. Okay, ogeze n'ogamba alimba. Alimba naye Proper ayinza okuba nga talina wasula ku ddiru ki. Nze sifunangako na ku manager mu bulamu bwange naye ninaawe ensula ne ba Proper babadde ba manager bangi. Ate abaloodi abadde n'abakazi bangi abagagga ze sifunanga yadde omukazi anteekamu. Naye we nasomba omulabira ng'alina omunyalwanda nga ndaba yeevuga yeeyagala so kyogamba ye tasobola kusetting up where to live. Negwasembeyo yamukuba embaga wa Pasaka yange. Nze simanyi kati bw'aba ye bwe yagambye bamuwa obuyambi naye nze bw'aba talina waasula ajje muwe waasula nga wakupangisanga watya for free. Ambuulire. Yes. Ambuulire ajje muwe ruumu waapowa kuba ffenna tuli bantu. Olaba nga munnaayayaana omuyambako bw'anaamala okwetereeza yes asobola okugenda n'apowe walala wayagala. Akufunya atya? Proper ayinza okumbula anoonyesa ebbanga ajja muleeta. Yes. Oba kamuwe ennamba yange. Namba yange 0701466679. Nze kinsobodde n'abalala bajja kwongerezaako. Kyemwogerako kyemumanyiiko omusajja ali hambo naye ate mukambwemu olumu olumu agira n'agattamu ayagala nnyo ebirungi ate ng'ebirungi biri mu maaso. Obugumiikiriza buwangula bingi. Kyali wange twakola n'oluyimba simanyi gye yalutera naye nga talina kibi nnyo kiri awo kyamaanyi Proper kuba is a survivor asurvivinze ebbanga ddene mu music industry agezezzaako naye nga bw'omanyi ebintu byonna tebyenkanankana naye bw'aba nga kyekyo Mukama musasire nkiwa ebizibu byalimu ajja biyita yo bafaani bange. Nze ndi mu rasita ndi musamize. Essabo lyo lirudda lyokkirizaamu. Ojja kujja. Osamira baaki? Okusamira kiki? Okusamira kati kambuuze gwe kennyini gw'oli wa ddiini. Oli musiraamu wasomako. Before the coming of the Islamic churches, Catholic churches, Orthodox churches, oli wa ggwanga ki? Oli munna-Uganda. Before ng'ezo eddiini zonna tezinnajja bajjajja n'obujjajja abo tebaalina ddiini baali basinza ddiini ki? Simanyi mbuulira. Kati nze nsinza eddiini eyo ey'obujjajja n'obujjajja kuba zino eddiini buli ddiini erina omwaka gwe yajja n'omwezi. Sigenda kwogera byenfunyemu kasita nina obulamu. Nfunyemu obulamu. Osamira n'abantu, osanga n'abantu.
oba obyekolako wekka. Nze jjajja Kitole. Kinoonyerezeeko kasita naawe oli olaba muntu. jjajja bbaamu ebbanga Toma tubuulire. Nze jjajja Kitole. Kinoonyerezeeko nti ojja okufuna okumanya n'okutegeera. Onaagezaako okunoonyereza obuwangwa n'ennono. Engeri gye sizze kusomesa Jjajja Kitole. gwe nnoonya. Abantu abaagala Jjajja Kitole bakolako bakusangiwa batobakolako. Mbakolako era n'oli najja nendaba obuzibu bwe nendaba kye yeetaaga nga bwe nakugambye nti ndi muteesiteesi. Nsobola okuteekateeka ensonga ze siri muteeketeeke. Bw'oyinza okuba oli muteeketeeke naye nze ndi muteesiteesi. Omaze bwakati ng'oteekateeka. Okuva obuzaaliranwa bwange So Samira, musaidi hasoyo. ndi musamize naye nga ne mu kyaki ŋŋendayo akatalekeka. Wama bakyale bange mwenna mbaagala nnyo abalaasi abafuyi b'emmindi abamindi mwenna tubaagala nnyo. Nze sifuba mmindi anti abamindi balala nze sifuba mmindi. Abakubi b'empere mwana mwenna saluti bakyali bange mwenna bageto yuti mwenna blessing me love you bad so much yeah salute.